Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati oli eyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubako ebintu by'oyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Okay, ajesa mulgemanya olunaku olwali tukomyewo nate tusobole okubanga tutambuza ensonga tubula nyakabanga naye tugenda kuba tugattawo buli kimu kyonna ekitambudde mu ggwanga tusobole okubanga tukikoonako aye tulabe biki ebitambudde mu ggwanga biki ebiyitidde biki ebitatambudde bulungi tusobole okuba ate nga tubyogerako nga lubaluse wa TV naffe tusobole okubanga ate tubawa endowooza yaffe gye tuyina ku bitambudde mu ggwanga. Abateekamu ensimbi tuyina Haji Mukisa Karim ono nga asangibwa wali ku lw'Emityana asangibwa Obujuuko mutuukirira asobole okubanga akulombera edduwa ey'emikisa edduwa egoba ebisiraani edduwa egoba emizimu edduwa ekuteeka woyina okubanga oteeza oyagala kufuna ssente oyagala kubeera nti ogenda bweru tuukirira Haji Mukisa Karim ono nga asangibwa wali Bujuuko ku lw'Emityana. Enamba zewe ziri ku screen yaffe mutuukirira asobole okubanga akulombera edduwa ey'emikisa ate osobola okubanga olinnyo ogenda ebweru mwabagala obutuuze mu nsi z'ebweru Haji Mukisa Karim gwe nkuzigirira asobole okubanga akulombera edduwa yennyini Sunset Junior Schools bano nno nga bakugu mu kusomesa abaana basangibwa Matuga branch esooka ey'okubiri eri Kawanda ate ng'eyokusatu eri Kawempe. Osobola okugenda ku branch ezo zonna gy'oyagala ebyenjigiriza bye bimu buli kimu kyonna kitambula muzuri sana. Enamba za director Chito Muhammad Kabuye weziri ku screen yaffe mukubireko osobole okubanga asomesa abaana bangi era nti basobodde okubanga future yabwe erabika bulungi nnyo obulungi obutagambika. Twebaza abazadde abatuwa abaana ku Sunset Junior Schools muli b'amaanyi nnyo ku Sunset Junior School. Bw'ojja mu boarding tojja na keesi tojja na mifaliso tojja na kitanda byonna gye biri ku Sunset Junior Schools branches zonna batuukirire basobole okubanga bakuwandiisiza omwana asobole okubanga asoma obulungi obutagambika. Abala bateekamu ensimbi beba Beb Wine bakajja ate nga wine waabwe wa mulembe nnyo gwayagala okunywa ka wine ku mikolo ng'okwanjula wekwate Beb Wine wa graduation parties ez'enjawulo zonna wekwate ka Beb Wine ka mulembe nnyo kaddekende nnyo okanywe osobola okubanga ofuna amaanyi agatagambika. Mustafa tugenda kuba weyanjula eri abantu tusobole okubanga ate tweyongerawo na buddo. Amanya wagamanyi amanya Mustafa ne mugamba muti abatulaba tweyanziza nnyo mwe bali kutulaba nakutukkiririzaamu. Okay. Mustafa tubulanganyemuuko naye we twaviirawo okwo wayitawo akaseera katono nnyo ne tufuna amawulire amabi ag'omubaka Ssegirinya. Ssegirinya yatufaako olunaku lwali lwakuna wiiki eri ensi negwamu ekiyongobero. Ssegirinya ebyokukola ki ebyokuziika kwene bitandika. Ssegirinya musajja musiraamu Muhammad Ssegirinya teyaziikirwawo ng'abanene bwe babeera ne bakola programu amangu ago. Ssegirinya ng'alina okuggibwa mu ddwaliro n'agenda ku kitebe kya NOP bw'avaawo agende enkeera mu parliament bw'avaawo agende makaage bw'avaawo alyoka agende e Kaddugala. Embeera yaliwo awo wonna tutandikira no mu parliament tutandikire wennyini nga bamubika. Omanyi nti abantu abasinga bonna baabika Ssegirinya naye nga tannafa. Ate bamubika nti tannafa aba yafudde naye ebintu bya state bamala kutegeka bamala tegeka ekisebe batuganda akyali mulamu yali oleda afudde aba yafudde dda niye basooka kutegeka bo. Okay.
then ekibeera official nti omuntu akoze ki nti afudde aba yafudde dda. Okay, tuvaawo awo. Waliwo ekikolo ekyakolebwa ky'essaanyumirwa nti Ssegirinya yatwalibwa mu Parliament okuwa ekitiibwa ekyo eri abadde omubaka wa Parliament alwalidde ebbanga ddene. Ssegirinya naye ekyatumalamu amaanyi nti yatuusibwa mu Parliament ne baminisita abamu tebaaliwo, ababaka abamu aba NRM tebaalimu, n'abooludda oluvuganya abamu tebaalimu. Kiki baali bamukyawa kiki mu byonna? Nga kyo tokinenyeza muntu kubanga teyabakubira ssimu ng'agenda okufa. Ekyo tokinenyeza muntu. Yabakubira nti ngenda kufa enkya buli omu asazeemu emirimu gye. Ekyo tokinenyeza muntu. Kuba Parliament yali tetudde bayita bayite kakati muntu so abamu baga information mbu speaker yagibatuusaako ng'obudde buli kirire. Ate omuntu asobola kulekawo mirimu gye olw'okuba omuntu afudde. Ekyo olina okukimanya ebyo bikugamba. Tosobola kulekawo omulimu gwo lwakuba omuntu afudde. Sisobola okuggyako ate omulwadde naye omufu aba talina kyagenda kuzza. Ebyo bibabeerengamu okitegeera. Oli tasobola kulekawo nti ate alina flight tere Ssegirinya kiza bulijjo tunenya babwerere. Onenya gobadde banenya abantu bonna mu ggwanga. Nani gamba gobanenya? Nange era munembadde newunza nti omuntu omubaka omwatiikirivu omubaka abadde ayamba eggwanga ng'ali yamba atya omuntu okufa tekisazaamu pulogulaamu ate zaamulala. Ekyo kinenyeza muntu teyabaddewo okufa tekusazaamu pulogulaamu. Oli alina flight ate ono yabadde afa teyakubye essimu nti ngenda kukola ki emmeeza nneeno baŋŋaana ogikoona baŋŋamba eddoboozi liyita etinga bajooga kaakati omuntu okufa tekisazaamu pulogulaamu yaki. Eyo si nsonga, ekyo kinenyeza muntu okitegedde. Abo bba baaliwo beebo ate gwe walioza bagenda muzika mu Parliament. Ate mu Parliament bwekubako nti omuntu omunene ng'oyo afudde nti baali bagenda basolooza era babasolooza Parliament eba yakusolooza naye oba toliiwo ekola ki ekusolooza. Tokiyita kikaali nti bagenda siba kiveera. Otegedde Mustafa tuvaawo tutambula bamuleeta ewaka. Ssegirinya babeera wano Kasangati. Tuvaawo tweyongereyo paka Kaddugala. Comedy muyite comedy buli kimu kibadde Kasasiro Katemba abadde Kaddugala wali. Ekisinga okumalamu amaanyi nti Ssegirinya bwe yali afa bwe yali tannafa yakolanga obutambi bwe n'agamba bannange nze bwe nfanga Principal Bobi Wine president w'ekibiina kyange ayogereranga essaawa meka 5. Wabula ekyanewunyiza nti abamu baresistinze nga bakulaga nti baagala gendera ku biki Ssegirinya byaleka alambi. Ssegirinya nalinga yali amanya nti agenda kufa. Omuntu afa abakuba wakaita kalogojjo ayogera kino ayogera ki omuntu anaafa ayogera tattalatta toyo taggwa. Kaddugala nalabye nti gwe nasoose okulaba bakoyita amawano ne bategeka ennyimba ebbiri. Kaakati Ssegirinya asobola okuba nga abadde genuine mu bintu byakola ng'ali riyo naye yagenda n'agwa mu nsi nti muno mu Africa kasita omuntu olinnya ku ballot paper abantu balwawo nnyo okukkiriza nti balwanirira mu Africa. Era kyoba balina n'enjogega noyo katumusindika alyeko. Kasita the moment olinnya ku ballot paper kizibu nnyo okukkirizisa omuntu wa wansi. Ate mu Africa n'ekirala nti ebiseera ebisinga abalwanirira abantu ate baba basingako. Kati omuntu gw'osingako kizibu nnyo mukkiriza nti muli ku page y'emu. Ebiseera ebisinga omuntu kasita obanga omusingako alwawo nnyo okukkiriza nti mufiiringa kyekimu naye kituufu. Okitegeera nti Ssegirinya asobola okuba nga abadde riyo ng'era abantu abakola ki abalwanirira. Naye wano twafuna endowooza nti omuntu yenna kasita ogenda ku ballot paper ne weesimbawo bw'oti abantu balinamu feeling erega naye agenda aliye. Era wayo gamba omugenzi Katonda bwama yagamba nti bannange mundeke ndyeko. Kati we buzibu yakola ki
bwe yasinkana nti abantu mu Africa balwawo nnyo okukkiriza nti balwanirira ebiseera ebisinga omuntu alwanirira abantu ate aba abasingako kiraasi kyova Mandela yawangula ti Mandela yayingira ekkomera ng'alina stokisi ya kituli era yafuluma gy'alina after 27 years ekitali wano mu Africa ne wano olwo abantu abatakkiriza baga nti oyo bamusibye nga tugeze nga bola nti Besigye gy'ali mu kkomera naga akirabika ye alya na bulungi talya mmere eri bali gye bali ako nti kakati wano tosobola kukwata muntu avuga mmoloka milioni 3 oli yasuze nja tosobola mugamba nti baliko ekimu kituufu era aga nti ye abalabi byabala kulya kati Segirinnya buzibu akoze eki bwe yasinkanye kati kaddugala ekyabadde ye Wampuuga yakoledde effujjo Segirinnya bategese ewaka ewaabwe ekibiina kya Nuupu ng'ekitwala ekitwala Segirinnya kyadde kitegekedde awo twali tuli awo ne baga nti wantu wano wafunda tugenda tekekera ali mu kisaawe zinadde manyi oba Mpuuga si yakirimu nagamba nti Mpuuga yakirimu bataddewo zi tenti ezi matiribona ate awo Mpuuga akubulawo anti waliwo akasente Mpuuga abeerawo sente tenti olowooza zaali zizo gwe wazibawa bataddewo tenti ebidongo kaakati ekyo ekizibu ekiremeseza kati kisetegedde abaana babbiddwa bati era ate ne batwalibwa eri anti akasente naye bannaye Mpuuga kyakoze famire ya Segirinnya aliye muri omusimbi buli omu ayogera ludikya buli omu ayogera ludikya sente ayiye muri sente mu famire alalalala ayogera ludikya maama nnyabo kati Mpuuga akasente ke yaleese kabadde ka gavumenti otege akasente yaleese kaki ka gavumenti Mpuuga sente azijjawa anti za gavumenti zizo tonywa sukali enywa sukali anti zizo togula lugoye tokola ki yizo sente yammwe ne bambi Mpuuga kyokoze okucyankalanya famire y'abanno Allah Mpuuga kikyankalanyiza wange ate beyogerera anti omusimbi guli gwe guba bikula emimwa natuuka okusaba akalulu ku lumbe ng'ate mwana we yafudde yiba nenewuunyiza batandise okusaba akalulu ng'omwana yakasula mu ntaana olunaku lumu anti kyovala nzigamba sirwanirira abantu ensi giveeko etambule kati Wamma Mpuuga wuyo ali mu campaign n'omwana we tannavunda campaign yagitandise dda ali mu campaign ekinewuunyisa nawulidde maama agamba nti twesige ono kuba yabadde omuyambi wa mutabani wange kati nebuuza ate nga kiri baadde tebakikiriza mutabani waabwe kyeyayogera ng'aga nti principal Bobi Wine yalina okuba nga akulemberamu buli kimu kyonna ekyokuziika anti olusente eyingiddewo Mpuuga lwazze anti biri gwe byogamba abadde abyogera Mpuuga taliiwo kati Mpuuga yazze kati vasi ekyuka ayiwamu omusimbi gutaawe yakabye enjala mu lunaku lumu nti abaana enjala ebatta mu lunaku lumu lwolu nti abaana enjala ebali bubi bafa oba emmere gye balina bagirya mu lumbe wali erina eggwawo amabugwa tebaafuna kuba yagambye nti abantu abadde baagala Segirinnya bali mu kwesomba bajja mu mutaasi anti era buli ajjajja n'akantu kati ono maama wa Segirinnya era abulako kimukwata kazindaalo era ojja mulaba ne kulaale ng'akola ki ng'asaba obululu obwonoono Alex ne Alex anaakalya ate kati mbadde naddemu wagere kati namuggyeko sympathy kasi ayingiddemu omukono omulala ogwa Mpuuga awo kati si kyamuliko ate Alex naye ali mu Mpuuga ate ani ateeka wali sente ani apikono mbadde Alex ali mu Nuupu anti Nuupu eriwa wamuwadde kaadi naye wayinza obutagimuwa kuba kati gwe kyoba omanya ogwo maama wa Mpuuga maama waani wa Segirinnya ani amupika ebigambo kubira ono campaign omwana okyali mukulu mwana wo atodda mu campaign bawoono abaana nalabe babajjeeyo eno babatutte mu kisaawe bukedde yakubbe ne gaa nti Mpuuga alina kati ani Segirinnya awezezza abaana 10 ameka
2 ali oyo bamuzisa afunisa mbuto ali afunisa mbuto bagenti mpu asegirinya esaka kati awezeza abaana ameka anti mpuuga budget erinnye tuli kuli kati ku reverse psychology tekiniki eriawo waawo ndako kyogamba kino ekyogamba nti abaana baweza 2 kirimu nakyo mpuuga empuuga alabye asikulaba ate beweza bokka segirinya yoga nti eri gye bamuzisa ali mu kufunisa mbuto abaana nga bawerera ku sipiidi bali 8 eri gye bamuzise gwe weebuuzeemu ali mu kufunisa mbuto kubanga bamuziika era enkeera nga bakoonya 2 awo budget ekole ki erinnye awo yempuuga baafunamu anti esente okuvaayo kyegamba nti wali muntu wano naye mu Buganda wano alimanyi nti mpuuga ajja kutuuka agambe nti omanyi abaana bano kamba sindike bagende baziike ku kitaabu naye batamuziika nga ye ebyo ebiyiseemu anti gwe kyoba omanya nagamba enkima gyeyongera okwambuka n'okkunama enkima yonna olwogyange eyongedde okwambuka n'okkunama kati mpuuga ali mu kkunama okufa obufi akunama yawedde dda omuntu yenna gwe kyoba omanya awo tewali kiri awo nga si kya ssente nga nze enewa ewa segirinya naliyo ewaka waliyo naliyo bulungi musafara ogende wa segirinya ogeze kungobaga segirinya yali waka wantu waka tugenda mba muzigo yali alina maka alina waka era nagendayo era nali ne muwada nku nyingi kati olunaku olwo Alex pia wagundi wa segirinya yali afunye sympathy yange naye ate nagimugyeko nze kasito muchuka mangu nze kasitala bye kintu nga si kirambulu kufuwa ekiti nga nkita era kati namutadde Alex wamuvuddemu namutadde kasita yingidde mu mpuuga nalabye segirinya ino omwana omukulu gwe yalese ninga sina speech ye nalabye kuba ffe mu Buganda tumanyi nti omwana omukulu atisi abaako ebigambo byayogera ate kati nno okumanga sente ya mpuuga etabuse ne gundi ani yani ono ono asoma obukulu bajjo abo bonna boogera ludikya yatuse n'okugamba nti bakwate ono Alex family emukozesa endagaano eri faisi wansikirano bwe mukozesa endagaano bafunenga sente babawaayo eri si wansikirano bw'anaagwa kuba tamanyi nti abantu banaamuwa yagambye bajjo yeyogedde omusajja omukulu oyo yagambye mu family ya Segirinya ekwate Alex bamukozesa endagaano tojja tuwa percentage bweti ndowooza eri agiyita company bali bantu bebazanyirako segandi siyabusirikwa ebintu byakulwanirira abantu bali ku bantu bebamanyiira bannange yo kampe bagifudde ki ekira bulijjo Alex ono musiraamu nale bamubuuza nti oli musiraamu anti baga nti Kawempe North ya busiraamu abasiraamu bebagiyasiraamu kabusiraamu si Segirinya kati nono yeyasiraamu ndowooza buli ayesimba balina ate balina erinnya limuli bakosa erisinga okukola mu busiraamu Muhammad kirabika cheka balinako copyright chaka bakola ki balinako copyright ate munne tunagamba ki nawulidde ono bajjo ng'ayogera mbu asavali ngenda kuyiwawo omubiri ogwaki omubiri ogwaki mbu ono mbu waki bamukozesa endagaano babaweyo percentage ebisi byansikira ate bavaawo ate Museveni mubi Kyadondo Senior Secondary School banono basangibwa Matuga ssomero lya secondary batuukirire basobole okubanga bakubangulira omwana ye Kyadondo Senior Secondary School lisangibwa Matuga Kiryagonja essomero lino lina emisomo gyonna sciences wamu ne arts musafu asoma ki kwebyo ndi wa arts oyo wa arts mu mukulembeze yakongeza sente mu covid ate ffe tukyaga twagala emirimu ffe twagala mirimu twagala bulamu singa omukulembeze abadde agaba obulamu awo twandibadde niffe tukyagala mirimu
twagala miramu bulamu Kyaddondo Senior Secondary School Matuga Kiryagonja. Somero lino lya mulembe nnyo yesigise n'omwana wo asobole okubanga nga abangulwa feature ng'etangaala. Tukirira Master Musi ku namba 0757680286 ye Kyaddondo Senior Secondary School esange Matuga Kiryagonja. Mustafa akavuyo kabadde ewasegirinnye waka ewasegirinnye waka omulambo baade bagwagala gutwala wali mu kisaawe basinia madade ngumi yabaddawo abaana banupu balina uniform gye bambala ne batekawo akajegere kati bwe kati gwe guvaawo teguvaawo gulinga oguliko omudaali wani nga gulinga oguliko omudaali nti agutwala yawangwe omulamu bali mukaanira omulamu bakaanira mulamu nga gulinga oguliko omudaali togutwala ngutwala awo nno kiba ssente omulambo ne baleeta ku majere polisi olwo amagye puuga yabadde agasindise awo wonna era nze mbeewuunya bagamba mpuuga babalwanirire olwo abaana bagenda nti mpuuga mu Afirika yasoose okutegeka okusabira omufu naye ng'omufu taliiwo zange sikirabangako ensiga yatabuse kati mpuuga alinga yayabiza olumbe kuba lwebabyanga omufu taliiwo liidako mpuuga yakoze atya yabadde eno ng'ate yayabya lumbe kubanga batya ati omufu nga taliiwo ate kasita abantu bakuŋŋaana nga tewali mufu tekuba kwabya lumbe ekyo no badde bazika oli ayabya lumbe oli babadde bazika nga ate eno mpuuga ayabya lumbe mukama kato ekintu kyabaddeawo banaye eno kyakuyiga kyolooza abantu kye bayinza okuyiga mu bino abantu bonna fa kubikwatako ate towessanga ku bantu kati embeera Segirinya yonna legase yonna bagittidde awo eno we balwana eno we beekuba eno we bakola batya abaana abato bonna bali mu kulaba bintu ebyo abaana ne baboogeza abaana abadde nga maama wa Segirinya baganda be nga balinga abali mu remote ono ayogera kye balinga abatuning bali olabeko kwanuka buno bugundi busitatu we bazinisa obulogose bakatuningire ne kanyenye bbina kati kati ye family ya Segirinya mpuuga agiri bubi agenda bakyusa amannya batya ajjakira ku manya agenda kati gwe weyite gundi ebyo na sente nkugaye buli twabanga kagologosi kayenye bbina nekadde eno nalaba ekiro ng'enkyalo baziika abantu nga bagoba ekimoroka ky'amazzi kyaliko Juliet Kakande abantu bagamba nti wakitu n'agasomba ku mutwe ekintu ekyo kijja bannange lwaki tebakkiriza amazzi ago anti bwemu abanoonya kamera noona aleeta amazzi naye ayagala kamera kati gwe kibagende nti aleesa amazzi kati gwe saasira omunaku ali awo aleeta amazzi ayagala kamera n'agagoba ayagala kamera kati gwe saasira ensi bwagaleese ayagala mawulire n'agagoba naye ayagala bamulage nti mukambwe okola ki okufa okitegedde kati saasira ate ono wawansi atalina kyamanyi kuba wonna sente yabadde ekola ki nga yetambula ati galeeta sigaleeta nga bulijjo balinga abatagaagala nga Segirinya mpuuga alina nekyeyogedde bulijjo mbadde kikimanyi yagembu bano abalwanidde omulambo ate bo bennyini tebakyalirangako mulwadde mugundi mu ddwaliro okukyalira omuntu ekimugaana kufa yagemba abanupu talabangayo omuntu yenna amukola ki akyalira Segirinya mu ddwaliro lwaki kati balwanira omulambo okukyalira omuntu tekimugaana kufa kiringa okyalira omusibe tekikendeeza ku kibonerezo kye kasita okyalira omusibe okugjako kyeyandibadde statement emu gye bakola nti abasawo tebaaliyo mu ddwaliro naye baba basawo baaliyo okukyalira omuntu tekirina kyekimwongerako omulwadde mbu bakyaddenga bibiri mukati ensiga eteredde okujjako ng'oŋŋamba
nti omusibe abeera mu kkomera bamukyalira ennyo ekibonerezo kikendeera. Ebyo nawe tebikola. Waliwo ebintu ebimu by'olina okutegeera obuki. Awo ssente yeri mu kutambula. Ssente eri mu kukola ki? Mu kutambula. Mpuuga kyakoze famire ya banne. Ali kirungi naye alina famire. Mpuuga yalina kyagikoze. Omanyi kyagikola awo. Bw'agira ati omusimbi. Gwalaba ekyemmanga nga bali mu kuziika eno Baabyalumbe. Nawulidde famire ya Segirinya baganda be bannyina. Nga bakaawu nnyo. Ne bagamba nti okumanya abanupu babi nnyo n'emmere yaabwe baagirinnyiridde tebalina we bagenda kutandikira. Baadde baagala balinnyewa. Lwaki tebaagitaddeko ettundubaali? Emmere. Emmere yaabwe yonna lumonde muwogo yonna nga tewali. Anti baagitaddeko ettundubaali. Abaaloogi tebassaako ekiveera ku mufaliso. Ogambye abaki? Abaaloogi tebassaako ekiveera ku mufaliso. Anti oditekitinga mangu. Nomanya nti wano waliwo okufiirwa. Tebaategeera nti abantu banajja bangi. N'okutegeera. Bo baadde banyi nti bagenda kulinnyawa. Abazze okuziika. Wano bajja kwerinnyako. Ndowooza baali banyi bagenda kwerera. Ebyo byonna bye boogera byonna bya kisiru. Byonna. Tewali awo ekintu ky'amagezi kyogerwa. Tewali. Kubanga yonna gye tuziise era emmere baleka bagikoze eki? Bagirinnye. Yabadde balowooza nti bagenda kuziika batya. Temufu bagenda muteeka ku mesegi. Ne bagamba abanupu maama bawambe muwambe ne bamutuuza wali eri nga tavaawo. Abanupu? Tewali omuntu gwenna gwe bawambye naye gwe ssente manya yeri awo. Ate maama wa Segirinya alabye nnyo. N'omwana we alinga ataamulumye. Lwaki? Eno omwana wo afudde eno oli mu kampeyini. Kaakati ekifo kye Kawempe maama we kimukwatirako wa. Ndowooza oli bwadda amajja kufuna kafansonyi awengayo ku kasente. Kawempe ya Segirinya. Kawempe ya Segirinya. Maama we gyafunamu akasente. Musafa Segirinya teyakulumye. Okunnuma kutya. Kyokka nti n'ebyange biwummula olw'okuba Segirinya afudde. Sirya. Kankunyweremu kacaayi. Babe wine banaye mwekwate babe wine. Babe wine mulungi nnyo nyini ddala yakajja katale atambula bulungi nnyo munoonyeko mu maduuka ag'enjawulo mu kibuga wonna Bwayise Kawempe muzakedi zisinga zonna babe wine mwali ne mu supermarkets. Bw'oyaga okumufuna mu bwangu funa enamba eno eri 0702 999547 babe wine. Enamba njiddamu eri 0702 999547. Abagala okuwayamu ne Mustafa bw'oyaga kwogerako ne Mustafa mukubire ensonga z'amakulu oba omukubira amakulu anti wagamba tuwayo kubanga ekireeta obuzibu mu Afirika omuntu kusaba busabi. Oli nakeera ku makya nakeera mu kyakyo okumuziika Katonda ampa abaana namuweramu n'abalema. Katonda era yagaba byonna. Ati oyawula Katonda ampa abaana abategeera. Tomala gajoti. Boza mumpa abaana. Tomala gasimba wannyo ndi Katonda njagala abaana. Yawulamu. Bosimba ki? Yanti yannankani. Yawula Katonda mugamba ky'oyagala. Ya Mustafa eri 0752 348967. Ye namba ya Mustafa 0752 348967. Mukubireko musobole okuba muwayamu ebya business abitegeera bulungi nnyo. Ebisinga byonna musobola okubanga muwaya ne muloya techi ekitambula mu ggwanga. Omanyi mu nsi Luganda kukwatagana mikwano tusobola okubanga ogitegeera suga nti mikwano londangamu ebintu byoyogera. Mikwano gye gitya basibawo loli abagwagwa nti mikwano gyo yawulamu ebintu byogera. Bw'obanga osaba Katonda yawulamu era bufukamira osaba. Nsaba nnyo so. Osabira wa oli mulokole? Ndi mulokole. Beme tebiriko interview ogenda bugenzi. Bw'obanga osaba Katonda yawulamu ndi Katonda ampa abaana abategeera abalongoofu. Tumala gasaba abaana ajja kusimba bazonto basimbira ini kuva wano paka kuli anti wasaba abaana.
kati ojja kugamba ogamba abantu bankubire abalalu bokka bakubbe empe mulaabo kati balondemu maama wa Ssegirinya atuuka bamuwa akazindaala ayogere n'avuya yawemudde eggwanga n'avuya naga neebaza Mpuuga okumbeererawo obulamu bwange bwonna aleka gwazaalamu n'abaana kuba mulimu ebintu by'ekisirusiru byenyizo byenneewuunya eno omwana we afudde nze lawe omulembe guno omulembe gwenda akabantu kati bakyalumu abaana baabwe guno omulembe ate mwe batabazaalamu mulumwa gwe badde bano nga nti ndekewo n'emirimu gyange maama wa Ssegirinya omwana we afudde ali mu campaign ate nze atalina bwe mpita Ssegirinya ndekewo emirimu gyange mbojje ku Ssegirinya bantegeera maama we ali mu campaign ngobane tanabadde owezi ennaku ebbiri muki muttaka ate nze Ssegirinya gwatakwatako eyo kawempe si ya Ssegirinya maama we gyasabirako obuli ategeera ekkambo oli bamu kati ye gwayagala akassa ku kinti abantu banaamuwa kuba abajja bangi nawuliddewo ne kanso Nalukoola kanso Nalukoola yajjaawo naye ajjaawo ate nga nze bwajja gwendiko musafu oli kanso Nalukoola nze jala nnyo abantu abategeera sikyali ku bibulwa sympathy obwo mbugundi bamuwaaliyemu naye nalabye Alex talina TV kati jana nabagendako agenda kwogerako ne mu ssabo wanje ogenda ojja kulanga ne Lubaale amuggyeko interview Lubaale nkugambye kati awo namuvuddeko naliyo alabika bambi Alex alumirirwa Ssegirinya ayagala dde wali at least ayambe ku Bannagirinya akola atya kubaweerera biki ebyo akakasa atya nti agenda kuyitamu akasiza kuki kubanga gwe kyobanya si yalonda bantu bebakola ki beba mulonda kati yesi yakakasiza nti abantu bagwagwa bagenda kumuwa tebaliko ni agenda bakolera bo bagala ani adda ku kifo kya Ssegirinya alika yakoppa enkola ya Ssegirinya amagezi tebagakoppa ate Ssegirinya abaita alina kyamaanyi atubadde bamwagala bwagazi olwokuba alina hambo background kati gwono akakasa kuki yagenda kukola Ssegirinya byakola abantu nno ab'enjawulo bavuddeyo ne bakomentinga nga naffe bwe tuli wano ne bakomentinga ku byagundi ku bya Ssegirinya ng'ebitambula basajja mivuule nja kusituka wano basajja mivuule yaani yavuddeyo n'agamba nti abantu bonna abaga nti President Museveni yasse Ssegirinya bonna swana byogera byayogedde gavumenti yebuliddwa abakozi bagikendeddeko wabango yayogerera gavumenti naye ng'ayogera on behalf of government omusajja omukulu oyo talinamu yadde reasoning n'emu n'ayogera awe mulabu we muzibwa naye ategeera ayina ebintu byayogedde simanyi bino bikuli mu mutwe buli muntu yayogedde kino yaliwo oyo naye abantu bano bayina abaana awaka babayina n'abaana bamanya ate abaamoti tebamumanyi abaana bakumanya nti oliddiikuula abaana bakumanya abaana bakumanya nti otaata ddiikuula kali nabo bamumanyi nti bw'atyo egyo emyaka gye yali badde atula butuuzi wansi nannyonnyola abantu lwaki ayogera bw'atyo naye ayogera kino ayogera kiri si yakula ekisaazisaazi nga abantu abo omuntu akuze ekisaazisaazi abeera ati bw'atyo nga wolaba oyo tonganga abantu abo naye mivule yenna ali awo yeekulya kisaazisaazi ng'onnyumiza oyo ne mukwano gwo yatabukidde principal Tamale Junior yagambye nange nno yanvuma ssebo oyo omukulu yanga nti yajja ku media ng'alina ssente ng'akoze ssente ninga we yapakasa ddi talina ssente Tamale Junior daawo yawula okubeerawo era yagambye principal n'amugamba nti gwe singa wajja mulumbe lwa taata wange gwe n'okuleba ebiwakoze olojja kundekera akanvaamu sajja mukambwe nno ate taata we ate yali awo no respect Tamale Junior Tamale Senior era nga ye admitting antya Bobi Wine Katonda alina waakoze eki
wamutadde kale ate gwe atakkiriza gwani mulina eggwanga ng'okola ngaani yagala kutukakasa nnyo nti ekisiikirize kyenkana yagaye mbu ye pa apartment yegadangirayo bwegadangiza ayina ennyama kaage enoonyereza manti kasita ate simanyi oba teyasoma communication reply yali badde aŋŋamba yali badde aga nti staff omanyi nze nyina amayumba gange n'akirekawo nga kiri pending ate the moment wogamba nti ate mu apartment nsulayo okwegatta omaze okwadimitinga gwe tuba tukugjeeko engalo omaze okulaga nti kiri ono kyayogeddeko kituufu tuba tukutadde ye communication ebyo bya bwongo abo tuba kubisa logiki kuba ate gwe kenyini noga nti ate mu apartment ngendeyo okukola ki kwegatta olumala okwegatta si kwebaka obumwe gwe tuba tukutadde bwe okudde endobo wekka gwe tuba tukozeeki bw'omala okwegatta ate oba ogenda kuzanya mizanyo era oba oyira kwebaka tuba tukutadde gwe tuba tumugjeeko engalo tetumuzzaako mukono era ogiki ali awo oyo tuba tumutadde rest in peace ffe tugamba abayivu tuba tukozeeki tuba tumutadde oyo kati amaze okwadimitinga kuba yali simple yabadde agamba nze nyina amayumba gange noonyereza n'akomaawo ne the moment wogamba ate mu apartment negative wegattizi ngera kitegeeza apartment yiyo teba yali siiti wabula tuba tukutadde oyo awo muzize nga alabiye agende okay we twabadde mugundi ekyasinza okunewunyisa mpuga we yategekedde nga tewabaddewo babaka ba palamenti tewabaddewo nga ani ataswala gwe nga tewagenze ababaka baatidde kuswala gweoyinza okubeerawo mukyangaala ng'abaana atobe bakuwuubira engalo kwanalabye nga ate onalebwa mpuga ate afuuse nga ate MC gavumenti ekola bwetyo bintu ebyo londako kimu okusigaza amakulu oba okuba ne ssente ekoleta ebyo olondako kimu okusigaza credibility yo mu bantu oba okuba ne ssente oba toyagala sigala nga oli muyivu oli w'amaanyi naye nga tolina adde ekikumi obaamu ne zino esente ez'ebisiika obaamu n'akasente kaakebiki ak'ebisiika naye nga sika ekali kati tosobola kufuna 2 kituufu tosobola zino gavumenti za Africa tezikuwa byonna ate bo basigaza eki kyekitumisiza federo nti balina okusigala nga bali relevant okitegedde kituufu nti tebakuwa 2 kiza tukaabira wa bwereere ani akaaba nze tonteeka mu bintu bya kisiru gamba okaabira bwereere nze tombala siri mugwagwa otegedde eno gavumenti sineeno yokka gavumenti ya Africa tekuwa 2 bw'oba oyagala ssente credibility yo giveeko fuuka ng'ekitagasa toba abasajja mivule ebigambo tabyogera ddukana biddukane kati gavumenti za Africa bwezo zikola bwezikola tesobola kuba na 2 mbosiga obeneseera ate ng'oli relevant mu bantu ani gavumenti ya nnyoko ofuna keeki Haji Karim Mukisa ono nno nga asangibwa wali ku Lemitiana ebujuuko mutuukirire asobole okuba nga akulombera eddwa ey'omukisa akulombera eddwa egobako ebisiraani egobako agazimuzimu agakutawaanya ekiro aliwo abatugamba nti bimanyina agazimu agankozesa bonneego Haji Mukisa Karim asobole okuba nga akulombera eddwa egoba ebisiraani ebyo byonna oyagala kugenda bweru weekwate Haji Karim Mukisa asobole okuba nga akulombera eddwa ey'omulembe oba ey'omukisa asobole okuba nga olinnya otwavulinga mu nnaku ntono nnyo osobole okuba nga ogenda weetaaga kufuna abutuuze mu nsi z'ebweru weekwate Haji Mukisa Karim essimu ze weziri awo ku screen yaffe osobole okuba nga akwasaganya bulungi nnyo 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 ddala Mustafa Segirinya yarwala
bw'alwala ne wajjawo empawa kyesitegeera omusimbi guno gwe badde bayiwa waniinuuna lwaki tebagupokera Ssegirinya n'asobola okubanga agenda ebweru ajjanja bwakola atya kyokka ng'ekisinga okusasa nti maama y'omu eyaddukanga emisinde mu kamera nga ndaba addukira wa parliament wa sipiika Nyamba omwana wange ali bubi bamumpa agende Ssegirinya y'omu n'avaayo n'atulaga ebigere ng'ali mu komera nga bali ku Zoom n'atulaga obulwadde bwa Ssegirinya buno tebutegeera abamu bagamba yalwala avudde mu komera abalala bagamba yali mulwadde nga tannabagenda gwe kyo kimanyiko ki anti gavumenti tiyawa Ssegirinya ssente ogenda ebweru gavumenti Ssegirinya alina billion plus eya gavumenti okumujjanjaba naye omuntu ekijjaawo okufa kyekugamba nti okufa kyaki teeka ate nze ebintu bimbipudikinga naggamba okufa oba olinamu ssente mmeka naggamba Ndeya yali asinga abasawo abangi mu nsi yonna omu ku balwadde abaali basingako abasawo abangi waali twali musimbyeko ne kali ttunsi obuwangaazi bwaliko naye waali kati okufa tekiriko tewali technicalities ziriwo oba bakujjanjabye oba tebakujjanjabye kati accident yagendeko ki so waliwo factors zimu zimina okuteeka wali okufa kukola ki ate wali muntu amanyi nti ono agenda kufa bw'ati ate tewali muntu afa ne bateekwasa wabise ebisinga omuntu ogenda okufa ziba factors nga 2-3 nti omuntu ogenda otuuka okufa essaawa eba etuuse ate Katonda agera nnyo nga waliwo ekyekwaso Katonda alina abantu awo waapima awo ne bagenda kwekwasa teyamira bulungi ddagala kale singa yasaze bulungi ekkubo yayanguye olaba taba kusala kkubo nga tatamidde Katonda apima nnyo awo nga waliwo kimugenda okwekwasa yabajjeko engalo era ebisa ebisinga Katonda alawo okuyita omuntu nga tannafuna kimwekwasiza ate n'omulwadde wa Simba agamba nti yagaana omumira eddagala gyoli nti oli bulijjo abeera naye kati Katonda abala nnyo nga aliwo ekyekwaso kizibu nnyo Katonda otwala omuntu nga tannafuna kimwekwasa akasobola n'omulindamu ndowooza paka waafuna kimukola ki kyobola mulimu n'abagamba nti kale abadde afunyemu olungubanguba ate luli abadde mugovu nti atafa kyokka ate bwafunyemu ananisa okwogera tewawulira agamba nti ono yafudde bya kisiru nogaa nti ebyekigezi bibadde bijja ddi kati Katonda abala nnyo awo nga waliwo ekyokwekwasa abalinda awo Ssegirinya ssente bazimutaddemu gavumenti etaddemu emikwano gitaddemu n'ekyo tezigula bulamu ekyo tekigula ki bulamu agenda owokufa bwakufa alina osaawayo weeweetuusa oba olina okukola ki Mustafa abantu bagambye nti send off ya Ssegirinya teyabadde yakitiibwa nga member wa parliament mbu parliament nga yadde mutegekede mbu producer mpozi member wa parliament bamukubira ku basasi tebabi mukule mbu bamuziise nga musiraamu wa bulijjo gwe kankugambeko ekintu kimu gwe Ssegirinya obadde omanyi nti ali ki ku myaka gya 37 MP wakawempe North kyeki nti send off eyo yadde ino okubaako bamasasi mu bbanga ekirala tetwalabye wadde ssente gavumenti zeyalese nga amabugo neteekayo nti bane ekivula kati maama akaba bo bagamba nti nuupu ng'ekibiina kyalemesezza famire ya Ssegirinya okufuna ebyo byonna nuupu yajjawo balina okuwa ssente oba yalemesezza yajjawo abazigaba anti mbw abazigaba abadde bazigenda ozigaba badde bagenda zigabira wali mu kisaawe empewo yabafuuye gwekyo omanya twali kiri awo kitali kipulaningi tewali tola nti Ssegirinya asubidde omukubira amasasi mu bbanga abantu kye beegomba bulijjo adde obulamu wadde bakakola ku masasi sinzi abantu banno nga bakakola ku masasi nga gavuga akamasasi ge bakubaawo nga bakuteekayo bootokkirira ne munyumirwa ebyo tebina mulamwa ekikulu Ssegirinya abadde akoze ne bakubira amasasi abantu nga beegomba bakolera ekyo
ani akyegomba omufu oba abalamu abalamu ndowooza kubanga kati gwogana nti abantu beegomba baliwa afudde oba abalamu bo bava ku mudido enguli yanywereddwawo ogimanyi abamabaala bagasinga Segirinya addamu n'afa baki abamabaala bagasinga Segirinya addamu n'afa omanyi kyabadde basobola otunda kigaa nti gwe oba ofudde oba okoze ki oba ofudde kiringa bano betulaba abatunda ebintu mu kufaawo twebuuza nti bategedde batendere waliyo omufu bo bulombe ekubira ndowooza nabo enjuki ebazungirako anti enjuki wezunga ennyo nti omugenyi anajja kyeka nawe enjuki ebazungirako nti waliwo anaafa ensi erina okugenda mu maaso gwoba wooli oba toliiwo ensi erina okolaki erina okugenda mu maaso erina okutambula gwe nti famire eno yafiiriddwa ssente za state yabadde yagala ssente oba muntu ati wano omuntu wafudde waliwo akasente gavumenti kekuwa kwiga famire nesigala nga atleast erina akantu akanatambuza obulamu famire ejja kutambula iyo nabatafuna yadde olusanvu naye ne bakula abaana balina okukula wadde nti akasente ke kagaba obulamu era basobola omuntu okamuwa n'akalya lumu ne kaggwawo gwe kakkana kati gwe saba buwangazi ogenda kukola kuwana Basegirinya nga bakuze gwekiwa embuyi buki budde gwe osaba busabi buwangazi ne famire bakambwe naddala baganda Basegirinya bakambwe munnyo akasente nawulire ne muganda mukyala wayogera oluzungu wabula me wati me Segirinya nikyo kyesaategedde buba butaagaliza maama lwaki teyawagidde muka omwana yaba yeesimbawo ekawembi ate yamuwadde akasente alimu owagira eno kasente atawagira ono yadde ayogera n'oluzungu wali amanya asize ku ttaka ggimu ate asiga eno ku lwazi ebyo tobikolanga beera calculative kasente beera ki calculative nti ono nkamwana talina kyagenda mumufunamu ate nakasente kakola ki kajja awo wonna sente yetambula kigaye nti gwe lwawo nnyo okulaba omuntu akaaba ebyaddala n'akaaba n'akaaba ebyokusaaga tosobola kubaawula ojjawo kati nga ffe Katonda beeyawo abatalumwa gwe tolumwa nze nnumwa kati awaani alumiddwa olaba mwami wa Segirinya nisinza okulumwa ate asaba bululu gwabusabira naye mwana we gwasabira akalulu Alex mwana we kitegeeza oli asobola okuinterpretinga amanyi nti abadde akoye n'omwana we maama tasobola kuwa mwana we kati ki ekimuza mu kampeyini akola ngaani kawempe ove Masaka atosabire kawempe akalulu alondera kawempe namulabe abaana bamwebunguludde bali wano bwe bati bonna ogenda kumulako ku kampeyini akutte microphone ekyo kyegamba ekitatuukirira ne ku kampeyini ojja mulabako kala wewuliza gwabadde ayagala okulekawo emirimu gyo nti Segirinya afudde olekawo gyaki nga nnyina n'olumbe terunnayabizibwa maama wali mu kampeyini ogamba luno olwampuuga lwatataddeko musika ate empuuga yaswadde oyaba oti olumbe nga tolina musika teyataddeko musika eri bali mu kuziika eno mpuuga yabya lumbe mpuuga yeewuunyiza abantu mwe mwewuunyiza nzabo sibeewuunya mpuuga yagambye abasajja balwanidde omulambo ne mu ddwaliro tebaatuukayo kyokka nga tutegese wantu ewagazi obulungi bwe gugenda okuddiramu obulamu ebyo byonna tebirina kye biyamba ani Segirinya ffe musiramu tugamba nti kun fayakun tegede kyekyeyo nti webalenyo ate ebyo ojja kuba lesoni ndala saze kuyirimu ojja kuba ki lesoni ndala nabyo byagala abantu babiraba baluse babitegi anti nawe ojja kuba lulala ate
Batuukeko mizikiti. Bagenda ku mizikiti. Mizikiti gisasuza sija passport. Batuukeko wa? Mizikiti. Oli gwete kyegamba nti beera ku mulamu agwo. Kati awani abadde alumwa gwe soka weebuuzeemu. Ye kambuzeemu katono producer by elections etwala banga kyo kugiteekawo. Myezi 3. Omuntu ajjeemu aluno n'obudde bwe buno nanga agenda kufugayo emyezi 7. Anti ze sente mmeka? Tejibaamu sente. Ziba nnyingi awo? Ziba ntono. Obuuza ng'omusajja omukulu omusiru. Amayisereza palamenti. Tozimanyi. Kaakati niwe aba afuzeeyo myezi 2. Era sigala kyekimu. Gwe va ku bantu lekerawo nagalekerawo kulumwa alumu ebitu tategeera kola mirimu gyo abantu baleke goli mukabira segirinya wowe leseyo nebyokola nyina asaba bululu kati ani alumiddwa mu lunaku lumu natiddemu nange yasindika omwana ali ku campaign ate goleko byokola ne family eno kinalabye bambinduza bakwatagana kuba ndaboogera kimu tewali ayogera kirala ante kuli atafunye kasente sente zazibogeza ekimu ezityo oli gwe mwanyoka afudde ng'otandika ate kusaba bululu bage ffe gundi yatugamba bwa kakati wabanga mwanyoka afudde oba muganda ate esaawa eyo ng'osandika kusaba bululu osaba bwaki kubaka wempe si waabwe kakati awo otegeeye ebyobufuzi nti buli omwali wokola ki kulya bwe kiri era tulekanga emirimu gyo nti olwokuba byabufuzi mpozi nga gwogenda okwesimbawo naye obanga kisimanyi gundi agambye weewumuze kwata omutwe gwo guteeke ku mirimu gyo okitegedde kuba kati mama waseggirinya bwe twali badde tugumirako ffe tukaaba ntugala nti munnange twalumiddwa ate ye asaba bululu kati ffe tukole ki kati nze nkole ki lwaki sidda ku byange nenkidimbuka Mustafa awo nga tuvuddewo katono tusobola okutujja kuddawo katono obubbi bwa banka mu ggwanga bususi oba obubbi bwa abava mu banka nga bafunye sente bagende bava ku withdrawing bava kujjayo bagenda bategebwa nnyo ebiseera ebisinga bye twalabanga mu mafirimu bitandise okujja mu Uganda bitandise ddi twabirabyeko ne bakubyawo amasasi ne bafiirawo abantu baba badde bana badde mukaaga nokubanga badde balumbye banka ozo obuzibu buvaawa nze nganze ekinewunyisa nze kyentyamu era olumu manyoga nti naye bano bateera nze abamu sibeesiga nti teera asobola okukuluyisaawo bwatufulume ebbali bwakuba amasimu bwaddakede ebbali sente zo bwagamba tezinnapangibwa bulungi tezinnakola biki kwekasi kitegeera ate ekirala ku banka wabeerawo nnyo piki ezitavaawo olowooza okupangibwa kuno okw'obubbi kuba omuntu aba takumanyi nti ova kugyayo sente so kizaba mu banka oba bamanyi nti okoze eki tolaba nga waliwo akazannyawo akali awo nti abantu obulamu bwa buli matiga anti kati gwewalanga nnyo ebintu ebiwandiike obubbi buwandiike bayibuli tebuyina kulaani tebuyina weewalanga nnyo ekintu nga kiwandiike okukijjawo kiba kizibu obubbi buyina okubaawo wakimanyi nti n'ababba bavaka nga bagala abaana bakazi baabwe katugenze kukola Mustafa wagira obubbi nze okubuwagira n'obutabuwagira obubbi weebuli bwe sibuwagira bugenda kuvaawo oba wembuwagira bukole butya weewala ekintu kasita okyabanga nga kiwandiike weegendereze buki kasita olaba ekintu nga kiri mu bayibuli kiri mu kulaani mwabasamira mulina ekitabo ani asamira gabi nagendi mulokole anti yeŋŋamba weewalanga nnyo ebintu nga kiri mu kulaani oba nga kiri mu bayibuli nga baakiwandiika obyewalanga nnyo maa tolina tekigenda kuvaawo kati obubbi newonookola otya obubbi bwe buki kati gwe olina okuba mu conscious ku ssente yo ozitwala wa gwogenda oziwa mulekaazi eno neri
kati okwala otya payment ogande ina million 10 ogenda ozikwata esasula omuntu at least mukole gundi transfer electronically. Okay. Noli najo million 5 mwaziwa muntu kati engeri gye mutasoma mba mwagala nnyo okuzimba bani okuzimba kuno bakulabe nti olina mwaka olesa akasente anti katugeze mutaka mulimu abantu nga tayagala sente azisigazira integedde kati engeri gyotayagala sasulira ekyalo kyo ko bibote kusaba ubbi bwandiike ubbi oli tebatondawo butonde abantu babba kuva dda tebatandise lero ko gwe byolabye newunyiza bwerere mwewunya kuba nti batomanyi naye ng'obubbi tebugenda kuvaawo obubbi buwandiike kati tolaba ekintu nga bakiwandiise ddawo wumule tolina kyogenda kikolako okitegedde ekigambo theft kitandise gwe kitandisewo nedda muzeyi kyawe kyaddi kati oyagala kisangula Matuga Estate ng'eriwamu ne Bant Properties bano nno nga abakugu mu by'ettaka basuubula saako n'okutunda ettaka basangibwa Matuga ku kizimbe kya Lags batuukirire basobole okuba nga bakuweereza mu mpeereza ennungi balina pooti ezitandika milioni 5 okudda waggulu ezo nno nga za ndagaano ate nga balina millions 15 okudda ku 10 ezo nno nga za pooti za byapa wali okuze poloti nze poloti kiki ogulayo buno obuntu bwammwe buno ate nze obusiwugula mba ngenda kuzimba masiga gatya bantu buno bwe babasaliza nti oyita wali ne booti owetaaga ogenda kuzimba masiga gaki gana ag'ekiyungu mubuteekamu ennyumba gwogula nze ngula ttaka ssebo olw'okubuula bandi mutono buno obuntu bwammwe bwogamba nti oyita wali booti owetaaga ogenda kuzimba masiga sebo obufutu busobola sebo anti mwesinze buno webuti kati obwammwe abatandika nyina nalabyeko wano comments waliwo bano abakolera ebweru bage Mustafa waffe omuzaddi munne yatuwonye ennaku y'abaki bano ab'ebweru abawarabu yatuwonye ennaku y'abawarabu nga tuli awo batuvumyevumyemu awo bakadaama bakwagala nnyo nange mbaagala kubanga bali mu kukola kubanga njagala nnyo omuntu akola bino bimulimu ebyokuleekana temuli kyusa nsawo yo ffe kitufuula ab'amaanyi kukyusa nsawo ensawo oti nga nti ng'erimu akantu omanyi nagamba kyangu nnyo omukazi okwagala ng'oli mukodo omukazi okwagala kyangu nnyo omukazi okwagala ng'oli mukodo naye kizibu nnyo omukazi okwagala ng'oli mwavu kuba ono omukodo abaamu n'essuubi nti alimpa eno bw'alya anampa eno bw'akola ki bwabo omwavu ate omwavu ate okeregera ku ki olina kwolimbira oza tujja kufuna esaate kutuusa ekitogi nga aloga ojja kufuna kyovola mu nsi mulimu layini ezi biri waliwo ey'abanaku n'ey'abagagga naye kiswaza nnyo ng'ate gwe oli mu y'abanaku ani omuntu yenna kiswaza nnyo layini ziba ezi biri ey'abalinamu akantu nammwe abatakola ki n'abatalinamu kati kiswaza nnyo ng'ate gwe oli mu y'abatalinamu olina okwerwanako sikategedde tokategedde Dr. Kiza Besigye yakomezeddwawo ekyewunyisa nti ate bamwongeddeko omusango omulala ate ne babongerako n'omusirikale olowooza kiki ekiri awo Besigye yaliwo ne banne obadde ogamba ki ekitaliwo gamba kabadi kyakali awo ekigambo gavumenti oba kyekinnyonnyola obulungi gavumenti eri mu buyinza era nkuzzeeko ekigambo kitegeeza buli kimu kikola ki nti gavumenti obuyinza buba bukola ki nti batuuka n'okuwa president prerogative of mercy n'asonyiwa agenda okukalabba
kitegeeza alina amaanyi agagaba obulamu n'agabukola ki agagaba obulamu butya ate oli waaba asobola okutta aba tabukugjeeko naye abatasobola bukuwa ate bw'obanga alina agabutwala alina agakutaasa waneeno tugeze ogenda kalaba n'agala nedda kisoboka ekyo kati opposite y'okubutwala eba ki kubulekawo ekyo kyoyagala kyekikunyumira kale kye tuba tukozesa nti agaba obulamu ali mu Katonda ndi president alina amaanyi agalekawo buki obulamu kati wowulyanga ekigambo gavumenti dda ku mmere y'olime manya buli kimu kikola ki kisoboka gwe basobola n'okukumeza akabina atya gavumenti bwowulyanga ekigambo gavumenti tonkanga ate na kati omusirikale yavuddewo omujaasi gwe bayongeddeko bamuzadde jjo osanga naye yali mu lukwe nkubuuza yazaaliddwa jjo tebalese mukulu bajjidde mu busuuka tebalese mukulu waliwo ebiyitingana ku mitimbagano producer ojja kuba ompa bulamu bikyatuleme otutegeera bano abantu be basse e Congo nga mulimu n'Abamerika baali baagala kujjako gavumenti abamu bagamba baali baagala kujjako gavumenti abalala bagamba nti baali bali muzino nga balaba bali panda abayayiyayi w'ebityo niwe olaba nti ekintu kye bakoze kiri mu constitution yaabwe lwakuba tetugisomangako okutta abantu abawerera ddala 1,000 abo si bebo kamasaka bazikola abantu gamba abakulembeze batta abantu ekisooka obeera omukulembeze okufa olina okuba nga omanyi nti kyalayisi omukulembeze tatya bantu kufa kuba ne waabatta atya tasobola kubiwa bwafuga era ekyo weerijjanga ku nsi ng'okikola ng'okimanyi nti omukulembeze ne waatuga abantu atya tegwanga tekisobola kukalira kubanga si yabazaala mumuzaala okitegedde producer kadde no sakaweddeyo nga tuwumba uma mu staff magezi kigo oyinza okuwa Mpuuga tekyalina kyatugamba ali esente ye sajja alina ekibiina kiramba se kyekiriwa era abantu bagenda kuleeta ababaka ewaani Mpuuga bwaleeta ababaka nange ngenda kuleeta ate nga wanga tulaga byabufuzi nja kubikola naleeta ababaka bwayingiza akami mu paalamenti nga kajjidde ku kaadi ya Mpuuga ogenda kumbuulira ne wayingiza buyingiza kami bwe kati mu paalamenti kajjidde ku kaadi ye abantu si basiru ssebo abantu si basiru so Mpuuga mukulembeze yazimbibwawa anti gwe kyolowooza nti yazigwa muzimba ava Mmengo anti gwe muzimba gwe tugamba nti omuntu togoberera muntu nga tutegedde byakola ki Mpuuga alina ebizibu bye alina n'ebigendererwa bye lino eggwanga si lya Mpuuga magezi kigowa mama wa Segirinya mama wa Segirinya tokyalina kuweebwa magezi nakazadde w'eggwanga eryani ggwanga ki omuntu azaala muntu omu aginagayo teweesibanga ku bantu nakazadde w'eggwanga ewaawa oyo aba maama waffe baani gwe nnyoko tomumanyi batugaba buli mukyala aba maama wo basiru kati genda kale osule ewuwe oba nti kati kale genda omuganye nti nno Segirinya engeri gyeyafudde maama nze mu kifo kya Segirinya kati nze gw'ozaala beeramu amagezi okitegedde sirina omuntu yenna beera ku bintu ebikwala abo baveeko oyo muveeko talina kyalumu ali mu katemba ali mu ggwanga lyaffe tuba tulina obbalumirirwako tolumirirwa bantu ogenda emirimu gy'ogenda kulaba ogenda budde bugenda kuzimba nga nakanyama akulumye kubita kukwatako ng'okooyo okufa nga wenna omubiri gukoze eki
kukoye kubita kwata abantu baleke ojja kuba okyataasayo ate omulala akwata omwana we buva ku bantu nja kuba nkola ki okyali kukoya ate omulala ayebake ku mwana we abantu baveeko Katonda bw'atyo yabakola eno ensi tolina kyogenda gikyusa gwe kintu walabanga ekintu nga kiwandiike kiveeko tolina kyogenda kikyusaako okitegedde okubba obululu kuwandiike vote rigging ekyo kiveeko manya ndi kirina okubeerawo producer ndaba tulaba aliko obudde abulabira daabwe obennyini okay nga tuwumbawumba kalowoozo kikowa abatulaba abalale ba Lwasewa TV abantu bakole ekikulu kyakolenza bulabe mwebala mbagamba kukola bukozi tewali mirimu ejawa abamu balina emirimu naye nga ssente akavaamu tikategeerekeka oyagala kategeerekeka katya ng'ate tewasoma gwe kyomanya gwe ataasoma gwokolerera ffe abaasoma ate nkulimbe amate mutugjeeko anti gwe gyomanya omuntu yasoma bamugulya paka ku bokisa ku sukaali wo gwokola ki kati gwe engeri gyobanga tewasoma weerera ate abaana bo kuba abaganda bagamba nti taata wo kyatakuwa enkumbi yekikuwa era bo baali okusindika mu nnimiro abaganda bagamba taata wo kyatakuwadde enkumbi yekola ki yekikuwa bo bakusindika mu nnimiro wamanya kati gwe ataasoma ate weewunya nnyo ensi Katonda yagikola ataasoma ate yakolerera yasoma kuba gwe bajjako omusolo kuba gwe atunda ennyaanya zo bagenda kujja bazitwale nga tasasula miliyoni 10 tebamuggyeko omusolo ensi tesobola kubeera feya kiri mu Uganda wala nga kiri bwe kityo ensi yonna bwetyo gwe soma ebitabo batambulako olina passport nyina wali ogenzeeko wa ngenda ke Kenya ngenda ke Dubai wagendeko ye kale Dubai wagenda Kenya wali mabilega nti wagenda okusobola mvuga wakagaali passport yo yakumenyera bwerere wali badde na ID onovuga akagaali kono kwali n'ogenda kali gwe kyoba omanya oba tewasoma weerera abaki weerera abaana bomba weerera kati fuba kulwana kwekyo naye byoddamu okukaaba amaziga tebigenda kukuyamba mwena abateekamu ensimbi tubeebaliza ddala wano ku Lwasewa TV producer akakyalo oli oluzungu ogawulidde agakajja no yayogera oluzungu ate nga balenya Museveni okuleeta omwana we mulina emitwazo embeewuunya okay abalala Lwasewa TV tubeebaza mwena abatugobedde olunaku olwaleero ye mboozi leero gye tuze nayo bisinga bino twali tutambulira nnyo mu mboozi yatambudde nnyo Segirinya abadde awambye buli wamu wonna naye nga Segirinya tujja kumusubwa nnyo rest in peace lwakuba yali atugaana okurestinga in peace fight harder ekyo kigambo bugambo kuba ate ezo ekisinga okuneewunyisa ku social media babika omuntu oli n'alayikinga kisitegera aba alayikinze kufa kwoli aba yagali like ebeetegeza nti nkirabye oba nsiimye nkikiriza okikiriza oli afe eyo yo mujala muginnyonnyola ebyo kati olutukoma wano nkwaddeho omwaka yala okomawo nnyonnyola ebintu bibiri lwaki balayikinga omuntu afudde n'enseenene gye ziva ensene zitya zino ze mulya ensene gye zikola zitya gye ziva ensene ziva Masaka kale ye wali taata waazo okay abalaba Lwasewa TV tubeebaza olunaku olwaleero ate kyetusobodde okuba nga tubaleetera olunaku olwaleero abali ku Facebook tubeeyanziza ddala wala bali ku Facebook baali tebakimanyi nti tuyina YouTube channel yaffe genda subscribing liking commenting producer inenge jantunuuliramu nga nfundikira ku Facebook tuyina bu video butono nnyo bwe tuteekayo netusobola okuba nga tukuwa linki oba n'ogendayo ku Lwasewa TV ekigambo nga bwe kiri ku Facebook kyekyo Lwasewa TV ne ku YouTube bwe kiri aye ne ku TikTok kwe tuli TikTok eyo tuyinamu ko buzibuzibu nti etambula mpola lwansonga nti eri original yavaawo ate abantu ndozo bamanyi bakowa nnyo kubanga budakika bafollowing ekintu aye ne mu 10 akati nga TikTok yagitujjako tetumanyi buziwe bwava naye nga bibeerawo so tuyina eno eriwo kati
mwebale nnyo kubanga mutugoberera mpola mpola. N'abali kwa J Pro mwebale kubanga nabo mugoberera wamu ne Katabira Muhammad ku TikTok. Naye mwebale kubanga mugoberera naye wakabeerayo wonna wonna. Mustafa nabagambye nti abagala okubanga mwogerako naye enamba ye mbasaga Mustafa nyina agisome amanyi okusoma etali ntuufu. Enamba ya Mustafa 0752 348967 mukubireko osobola okubanga owayako naye yagambye tayagala kuwaya bya kitumbaavu. Mukubire oba yaga business kugenda naye ku bya business musajja muyivu bagambe empemula nguwe mulanga tuwemulangako anti ngokubye ate wano oyogera ku simu gikubeko nguwe mulo mpulire ngoyogera bya kisimu mukubireko musobola okubanga muwaya mu kimu bibiri bulaba ate ani atwala munne maaso. Oyinza okubanga ate Mustafa gogenda okubanga omulaba nkoze ne Katabira Muhammad aje Samuel Gemanya babaye tawasajja kabaka wangaali Lubalusewa TV mazima ku mazima.